mugamba mutya abagala abalungi abeekumira kusenga face to face 6 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero olunaku lwa tugenda kulaba ku ddagala ly'enseke gwe omukyala wonna alumizibwa mu nseke. Enseke zirina engeri gye zirumamu abakyala nti osobola n'okubeera ng'oba weegatta n'omwami wo n'owulira obulumi nga mumaze okwegatta oba nga muli kwegatta wano wansi mu lubuto. N'ekirala omuntu ng'enseke endwadde kizibu okubeera ng'ofuna olubuto kye tuyita oluusi mu luzungu abamu bafuna kye bayita blocked fallopian tubes oba abamu oluusi n'abeera ng'alinamu obuzimba obutinitini mu nda eyo oba nga n'ekirala nga just ziri strained like enseke zo ziri strained ziriko pressure nyingi oba ziri strained kyova olaba weesanga nti olumizibwa oba ofuna pain eyo either ng'eri very painful it's severe pain oba si kyo osobola okufuna kye tuyita inflammation n'obeera ng'ofuna obulumi naawe mu nseke. Bw'oba oyagala kwejjanjaba enseke ng'oli Uganda abali ku kyeyo nja kubalagirira eddagala lyosobola okweyambisaako naye woba oli Uganda osobola okuba ng'onfunira ekifa bakazi n'onteeramu amatovu n'onteeramu akasenke k'embugo. Akasenke k'embugo nalyo ddagala abatamanyi eddagala eryo lyonna sobola diteekawo kubanga nange bannange siri waka nange ebikola onyoonya binoonya oluusi nenfuna bankubira ku bifaananyi oba nembidawunloadinga. So bw'oba tobimanyi ng'oli waka genda ofune omukyalo omukulu ku kyalo newaaba mwami nga mukulu ng'omanyi nti osobola omwebuuzaako ku nsonga z'eddagala asobola okuba ng'akutuusa ku bikolo bino oba ng'akulagirira ebikolo bino. Funira ebikolo bino 3 obifumbe obinywe. Osobola okubifumba nga bibisi bijja kukola nnyo amakulu. Wabula singa oli mu kibuga nti nze nsobola okugenda mu kyalo eddagala lyo ne ndifuna naye tesobola kgenda wa sisobola kubeera nga ndifumba nga bisi kubanga sisobola keeping up na mutindo. Gw'ojja ddifuna balikazeeko katini baliteeke mu nju likalire omwo balikolemu ensaano olifumbire nga ku mazzi si kuliteekako wabula oteekamu amazzi gatokota n'oliteekako nga amazzi gakyatokota naye gatokotamu katini nga bwe wanditadde amajaani ku caayi oba sekyo nga amazzi waakagajja kuli gaakatokota n'oyiwamu n'otabula n'obeera ng'onywako. Lijja kuyambako okwoza mu nseke n'okubeera ng'otereera obulumi bwo ne bugenda. Eddagala ly'osobola okubeera ng'okozesa osobola okufuna ekimankulata kyokka nga bwe kiri. Ekimankulata ekyo okifumba bufumbi n'onywa. Naawe omuntu atawaanyizibwa infection ekimankulata tekiraba ku infection. So oba omanyi nti gw'olina obuzibu bw'omu nseke nfunire ekimankulata ofumbe onyweko kijja kuba kikutereeza oba kijja kuba kikuyambako okubeera ng'otereera mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Eddagala ly'osobola okunfunira nayo lisobola okuyambako okwoza mu nseke osobola okunfunira entaseesa n'onteeramu embaluka n'ekifumufumu. Eddagala nneeryo nga bwe ndyogedde ebikolo 3 likola ne ku musajja atalina maanyi ga kisajja naye tusooke tulitunuulire. Eryo eddagala liyamba na ku musajja atalina maanyi ga kisajja naye katusooke tutunuulire ow'enseke. Gwe omuntu alumizibwa mu nseke ng'oli mukyala ojja kulinfunira omala okulifuna naawe olinfumbire obeere ng'olinywa oba si kyo likaze olikolemu ensaano obeere ng'ogikwata. Embaluka ofuna bibajjo bwe biba bigaanye osobola okunfunira emirandira. N'entaseesa ky'ekintu kyekimu. Then ekifumufumu tufuna bikoola. Ekifumufumu si bikoola byokka by'okunyulako osobola okukimenya just system yaakyo oba ng'oggyeko biguuni ng'oggyeko mirandira gyokka osobola okifumba kyonna nga bwe kiba kiri. So si bikoola byokka. Oba ofunye ebikoola byokka bikola. Oba ofunye kino kyokka ng'ofunye kisiteemu n'ebikoola kikola naye sisiteemu yokka kubako kaakula bwe kati si kintu kinene nnyo nti ngenda kijjako ebibajjo oba nfuneko ki So osobola okuba ng'okifumba nga bwe kiri kijja kuba kikola. Bw'oba naawe ng'oli mu kibuga ng'omanyi nti eddagala lino tosobola kuba ng'olifumba buli lunaku osobola okumbuza senga bwe mba ndifumbye nsobola okulinywerako bbanga ki. Eddagala effumbe osobola okulinywerako wiiki singa oba oli preservinze bulungi. Ntegeeza ki? Bw'oba olifumba osaliramu enniimu eyo ekuyambako kulikuuma kati n'ebeeramu ne litafa mangu kwonooneka kugaga. Naye bw'oliwulira nti ligaze mukwano liyiwe kubanga liba ligenda fuuka toxic eri obulamu bwo. Liyiwe obeere ng'ofumba eddagala eddala. So kyojja okubeera ng'onnyamba okunkolera nti gwe osobola oddikolamu ensaano gwe weewala nga gw'omanyi nti wendi teririiwo osobola kulifuna nga wemba ndyagalidde. Likolemu ensaano obeere ng'ogiteeka ku mazzi agookya onywengako ku makya n'olweggulo. Nywako ekitundu ky'ekikopo nga kibuguma ku makya n'olweggulo tonywa nga teri buguma. Twetaaga libuguma nti omubaamu bi-blockages oba ebintu byonna ebikutte ebikuviirako obulumi mu nseke omwo bazooza bulungi ne zibeera nga zitukula. Naawe omukyala bayiza olinza okuba nga gwe tolina bulumi mu nseke nti nze sirumizibwa mu nseke naye senga olubuto lugaanye oyozaako mu nseke kubanga bino ebintu bye tugendamu buli mwezi eby'okugenda ku mwezi munnange nawe bireeta ki
bireeta obuzibu. Sometimes omusaayi ogumu gusigalayo ne gukola cloges ne gukwata gye gukwatidde ne weesanga nga olinza okuba tolumizibwa naye ng'ate ensekezo zeetaaga kwozamukko obeere ng'osobola okuzaala bulungi, okufuna olubuto bulungi kubanga kyekiba kikusibye. Then ekyaki osobola okubeera ng'onfunira, osobola okunfunira mukaliza. Ate ye mukaliza oyo bamukozesa ne kummwe abakyala abagenda mu nso bakiyita bati abalina ekikulukuto ng'ogenda mu nsonga naye nga tovaamu n'olwala naawe osobola okukozesa mukaliza oyo. Wabula mukaliza ono omukozesa nga ddagala, tomala gamukozesa justifa. Musimanya nze ndi mu kibanda njagala kukozesa mukaliza, tomukozesa alinza okukaza ate n'obeera nga tofunamu oluvannyuma lwawo. So osobola okunoonyeza eddagala etuyita mukaliza n'olifumba n'onywa, lijja kuba likuyambako kubanga ojjanjaba mu nseke omwo. Osobola n'okulikozesa okubeera ng'okola, osobola n'okulikolamu nalyo ensaano n'obeera ng'oliteeka ku mazzi n'obeera ng'onywa. Eddagala lyokka lyenaakwogeraku ekyakolamu nsaano ye gundi kyekimankulata. Kimankulata kyolina kifumbanga bwe kiri. Tosobola kubeera ng'okola ki ng'okifunamu ng'okikolamu ensaano. Osobola naye tejja kubeera ng'ejjeyo kye twagala okuba nga tufuna. Then eddagala eddala ly'osobola okubeera ng'okozesa, osobola okufuna kamunye n'omungattiramu bbuza. Bbuza afaanana nga bw'olaba Namirembe, wabula byawukana era bw'oba tobimanyi byawula mba nja kusaba ofune ki omuntu omukulu abikwawulire. Nange byanzannyanga, wabula osobola kukwata ku kamuli kaabyo n'otegeera nti ono bbuza ky'oba ono Namirembe. Kaakati tokola ensobi n'okozesa ebirala. Osobola okunfunira bbuza oyo n'omukwata n'omuteekamu kamunye n'ofumba. Naye oba tofunye bbuza naye ng'olina kamunye ewaka, abagamba nnumizibwa mu nseke, naawe osobola okufumbanga kamunye oyo n'onywa. Kamunye mulungi nnyo. Abakyala simanya mbu olina bi-infection, weemanyiza okunywa kamunye buli mwezi nga gw'ofumbako n'onywako. Kamunye oyo gw'olaba ajjanjaba infection. Kamunye ayoza mu lubuto. Kamunye akuyambako okubeera nga ajja ebikyafu blockages zonna ezirinza okubeera mu misuwa gyo. Naye munnange temwagala kunywa ddagala, obinywa bibuguma okubifunamu ekyamakulu. So naawe osobola okukozesa kamunye ng'ogaseemu bbuza, ajja kuyambirako ddala okubeera ng'osobola okubeera ng'okola ki munnange ng'osobola okuba ng'ozibukula enseke ezo nga n'obulumi obwo bukendeera. Sigadde nze Senga Faith 256, temwerabira subscribinga, kulikinga n'okomentinga. Omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo. Abana tubeera ne lives zaffe okuva Monday paka ku Monday, like Monday to Sunday ekiro ssaawa 2 oba 3 ez'e Uganda. Tutera okubeera ne lives ku Monday paka Lwakuna n'Olwomukaaga ku makya, emisana n'ekiro. Naye obuzibu bwe tulinamu nti oluusi niyinza okukyusamu mu schedules, kisinziira ku ngeri gye mba omulimu gwange gunvuzeemu, kuba munnange siri ku YouTube kokka nkola emirimu emirala egy'abakama bange ate eginsasuza. Baagala nnyo, mubeere bulungi, temujjanga okwo. Saba Mukama abansasulire akadde kammwe ke munfisizaawo. Mweraba. Yeah.